Muje baliko gyonna gye mutussako engalo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Sijja kukoowa kubeera ng'ate mbebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Mmwe mwenna abasubscribinga buli lunaku, abalayikinga vidiyo zino, abasharinga, ssaako ate nammwe abateeka comments zammwe mu comment section ne tukubaganya ebirowoozo. Bannange temujjanga okwo. Nsaba Katonda basasulemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mmala wano eno ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa olunaku olw'essanyu, so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe bambi. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'eŋŋanda, kisaako ate n'ab'emikwano. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba nnyingiddewo n'amawulire amalala. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, tojja kubeera ng'ate missing out updates. Like nga video eno n'oluvannyuma tugende mu maaso, naye nga mawulire si malungi n'akamu n'akeddagala kwegamba mawulire gennyamiza tegasanyusa yadde ag'okubeera nga bambi nkuba kyeyo afudde. Nkuba kyeyo ono abadde akolera ate wali mu ggwanga erya Dubai era amanya ategerekeseeko nga Pretty Sophie. Kigambibwa nti abadde mulwadde wabula maaso kawo ngenda kuba nkulekerako akatambi osobola okutegeera ddala ekituufu kye ekyatuuse ku mwana muwala ono Sophie. Yoyo munange gw'olengera essaawa eno mu bifaananyi, naye nga tusabye omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe agulamuze ekisa, musonyiwe byonna ebyamusobako, ate era munnange agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate munnange asookayo munne kibi nnyo, kibi ddala. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali, waliwo amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media nga nno munenga agakwata ku mwana muwala Rape Precious Remy ssaako ate ne bbaawe Bindeeba munnange yalabiddwako ewantu ewamu ng'ali ne kyana kiwala ekikyala akireze kwegamba nga bali mu mbeera eragira ddala nti munnange bali bali mu mukwano. Kati n'amawulire gano ne gatandika okubeera ng'ate gabuna emitimbagano ne batandika okugamba nti ate bannange kiki ekigenda mu maaso, wabula nze kyennyinza okugamba kiri kimu nti byonna ebinaaba bizuuliddwa butereevu nja kuba nkutuusako olugambo olwo wano eno wennyini, wabula for now ekituufu tekinnazuuka ku mukyalo ono n'ekirala tekinnazuulibwa oba kino ekifaananyi kya dda oba kyakati, wabula byonna ebinaaba bizuuliddwa. Kyenkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, butereevu amawulire ago tojja kubeera ng'ate ogamisinga out. Ngenda kuba nkulekerako obutambi osobole okubeera nga otegeera ebisingawo ku mwana muwala ono Sophie eyafiiridde mu ggwanga erya Dubai, kye ekyamuseeyo abaffe, biki ebigenda mu maaso. N'oluvannyuma era still ngenda kuba nkulekerako ate akatambi k'omwami ono Basajja Mivule ayina ensonga enkulu zagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako. Ngenda kusaba kintu kimu, mutegera amatu, comment yo giteekeko ate awo wansi mu comment section, okkiriziganya n'omukulu ono Basajja Mivule byayogerako oba tokkiriziganya naye ye abaffe gwe ekiteeso kyo kiri kitya ku nsonga zino Basajja Mivule zagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako. Comment yo giteekeko awo tusobole okubeera ng'ate munaye tutegeera endowooza yo ssaako n'okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo mukwano gwange ku nsonga zino eno. Ngenda kusibula essaawa eno yennyini toseetuka nkomawo essaawa eno n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Abantu tukooye obwavu. Njagala kubategeezanga Katonda mu ggulu. Nze Joseph Kono yatirimbula abantu eggulu n'amala akomawo nga yagenda okungaggabaza zijja kumwegattako. Nkooye kibayita obwavu, kibwetere yatta abantu awo ekanungu n'akomawo wano neyesimbawo ne mulaba nga yagenda okungaggabaza nja kwegatta ku kibwetere. I am tired of poverty. I hate poverty. Help us to come out of poverty. Mujja kutuwaliriza okukola ebintu bitwandikoze, mujja kutuwaliriza okwegatta ku bantu betwandigasseeko. Nkooye kibayita obwavu. N'otunulira buli minisita emyezi 3 gwe bawadde obwa minisita alina kalina nnya. Bano betulonda ababaka ba parliament, oluyingira mu parliament abadde asula mu ddiro lya nnyina ku ntebe za nnyina, oluyingira mu parliament ebizimbe. Lwaki abali mu gavumenti bokka balina ssente? Mutuyambe tuve mu bwavu. Mpulira nti Muhoozi ajja. Jeno Muhoozi Kaine Rugaba bw'obanga ddala kituufu ojja, tujja kusooka kukola ndagaano. Ogenda kutuyamba otya okuva mu bwavu? Tetujja kumalaga. I'm not going to support for the sake of supporting. I'm not going to support you, Jeno Muhoozi, for the sake of supporting. I want to support someone who is going to help me get out of poverty. I'm tired of poverty. I hate poverty.
I'm tired of poverty. Don't make it a business for us to always supporting whoever comes. Buliaja fetuwagire. Kati nabana abali mu nuupu bagaggawadde abajja kumulamwa nga bazze kuyamba abantu. Obugagga bwe baliko abali mu nuupu abo. Alalala bali mu ssente empitirivu abaabalonda basula ku kutiya. Abaana baabwe batambuza bigere. Tebalina school fees. Buli ayingira mu gavumenti alya buli ssente. Lwaki ffe temutuyamba ababalonda? General Muhozi, bwekiba, if it is true you are coming, whichever year, convince me that you are going to help us come out of poverty. Bananga abantu tukoyo obwavu, nze nkoyo obwavu. Omuntu ne bwalibera wa ADF ng'agenda kutujja mu bwavu nze njja muwagira. I swear, nja kuwagira ba ADF. Nkoyo obwavu. Never bali ba Al-Shabaab nga bagenda kuzija mu bwavu. I will support them. I'm tired of looking at you people. Minister myezi 3 alina kalina 4. Permanent secretary kalina 6. Director gundi commissioner kalina 5. Lwaki mwe kamwe mulina sente? Nkoye kibayita obwavu. Omukulembeze ye naddako ateekwa okummatiza nti agenda kutuyamba okuva mu bwavu. Abantu babba buli kantu konna. General Muhozi bw'obanga ojja ogenda kukola otya enguzi, because General Museveni has failed miserably. Given all the agencies established to fight poverty, General Muhozi, tell us what strategy are you going to use to eliminate poverty, to reduce the levels of poverty in this country? General Museveni has failed completely. Abantu babba tukoyo kubatunulako nga mwe kama muli obulungi. Nze mbalayirira oba munone munkwate. Al-Shabaab neyingira wano egenda kunyamba okuva mu bwavu. Nze njajje gattako nkoyo obwavu. Tuli mu kunyolwa wamu ne bannayuganda bannaffe abakolera tteekako n'okuwangalira mu kibuga ky'e Dubai oluvannyuma lw'okufiirwako omunnayuganda munnaffe, nkuba kyeyo munnaffe, mukozi munnaffe nga amannya ge ye Sophie. Abasinga mubadde mwamukazaako lya Pretty Sophie, wabula teekako nammwe ababadde bamugoberera ku mitimbagano gye eja internet. Muganda waffe ono atufuddeko oluvannyuma lw'okuba nti abadde atawaanyizibwa ekirwadde eky'omutima amaze ebbanga. Muganda waffe ono nga mulwadde, however abadde nga ali ku medication nga ajjanjabibwa, naye Mukama bw'atyo bwasazeewo n'amujjulula ng'alaba kyekisinga. Mu vidiyo eno mbateereddemu obutambi bwa muganda waffe oyo mugezeeko okwekkaanya batya bw'abadde atambuza obulamu bwe, bw'abadde abeera mu mbeera ze, biki byabadde akola nga tannaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi. Amannya yenze Shila Adita olwa Shila Adita page. Tusaze oli omukwendaba weka yambala nanyuma bwekwendaba weka abalala bannema bwewampisa weka mwana owekonyebwa olinu mutima, era nga tusaba Mukama amusonyiwe na buli kimu ekyamusobako. Wano nno we ŋŋambira baganda bange mwenna muyigenga okusonyiwa, muyigenga okukuuma obusungu, munyigenga okwekuba mu mitima. Temunyiigira abantu bannammwe olw'okuba nti ono alina kye yakola, olw'okuba omuntu tomwagala, olw'okuba kino olw'okuba kiri. Tomanya kigenda kujja nkeera. Tojajinga muntu yenna. Oyinza okulaba omuntu ng'akoze n'otandika okumugeya. Oyinza okulaba omuntu ng'ali mu mbeera mbi n'otandika okuseka naye n'otamanya nti nno ye enfaanana ye eyina kyezibidde, enfaanana ye eyina ensonga kwevudde. Lwaki akoze? Waliwo ensonga. Lwaki afaanana bubi? Waliwo ensonga. Tuyige okwagala bantu bannaffe, tuyige okubasiima nga weebali, tuyige okubafaako nga weebali, tuyige okugamba sorry w'obanga oyina omuntu gw'osobezza mu bulamu buno obw'ensi. Tomanya oyinza okuba naye leero enkeera n'akuvaako. Tuyige okukola emikwano n'abantu bannaffe. Okubeera mukwano gw'omuntu tekitegeeza nti nno ogenda kubanga oli omukwendaba weka yambala nanyuma bwekwendaba
weka abalala bannema bwe wampisa weka mwana owekonyebwa olino okunyumyamu ne woba tomunyumiriza bikukwatako nnyo oba byamunda naye n'oteekawo that kind of relationship kubanga mu nsi muno buli omu yeetaaga munne wabula ng'ate ekifaananyi kyentadde wano eno ekiri ku mukono guno nanga muganda wange era nga mukulu wange amannya ge ye Nanyange Sharifa muganda waffe ono yaliko social worker mu ggwanga erya Saudi Arabia n'amalirayo ddala ebbanga wabula ate bwe yamala na transferingibwa n'agenda mu kibuga eky'e Dubai gy'abadde akolera emirimu gye muganda waffe ono yamala okukola yamalako contract y'abakama be emyezi 3 emabega wabula bakama be ne bagezaako okubanga bamuconfiscatinga bamugaanira nga bamugamba abeerewo abayambeko mu kisiibo muganda wange kyatakkiriza n'abagamba nedda nange njagala nzireyo ewaka ekisiibo nkisiibe ne famire yange ne idi injirye n'abaana bange ne baganda bange n'abalala aba famire wabula ate bakama be ne bagezaako okwagala okubanga bamugaanira bagezaako okubanga bateekawo emisingi oli omu kwendaba weka yambala nanyuma bwe kwendaba weka abalala bannema bwe wampisa weka mwana owekonyebwa olino nga yamala okukolera bakama be emyezi 3 emabega muganda waffe ono anoonyezebwa era gwe wenna ayina kyamumanyiiko nkwegayiridde jangu inboxing naawe muganda wange woobanga gy'oli nze mutowo nze nkunoonya jangu obeere nga ompandiikirayo ka message wooba oyina wooli munnange gezaako okututegeera tuli mu kukunoonya mami mweraliikirivu dadi mweraliikirivu n'abalala aba famire bonna beeraliikirivu tuli mu kukunoonya bw'obanga oyina woowali omulabye nkusaba ojje ombuulire bw'obanga oyina ky'omumanyiiko muganda wange nkusaba onyambe ojje ombuulire bw'obanga oli kumpi naye mutegeeze omugambe Shila ali mu kukunoonya ab'ewaka bali mu kukunoonya ayogereko naffe obweraliikirivu bungi muganda wange Sharifa Nanyange tuli mu kukunoonya bw'oba gy'oli eyo nkuyisaba jangu obeere nga ompandiikirayo message tumanye nti nno oli bulungi tolina kizibu kyakutuukako wabula wooba nga oli mu mbeera enzibu ky'oba okola kiri kimu tuukirira embase ogitegeeze